Friday, the 7th of November 2025, the chairman of the Office of the National Coordinator, Hajjat Namyalo, spent the greater part of her day in Mbale City. She was here following up on different presidential pledges that are still pending around Mbale City, where she visited different sectors. We walked around with her around Mbale City, where she visited at the Mbale Central Market. She also visited Mbale Garage and went and had a one-on-one with the prostitutes in Mbale City. Okay, when we visited Mbale Central Market, there are a couple of grievances that were addressed to Hajjat Namyalo that include the lack of water, poor sanitation at the market, including unstable electricity supply. These, they say, have been hampering the daily business at the Mbale Central Market. The vendors at the Mbale Central Market also accuse the Mbale City Council of one way or the other failing the daily running of the market, because previously they disbanded the leadership of the market because currently the market is under the leadership of Mbale City Council. This, they say, has brought a poor representation of the vendors in the market. Hajjat Hadijja Namyalo pledged that she will address, she will present their grievances to the president, which she hopes will be addressed anytime soon. At her next stop, she went and visited the mechanics at Mbale Garage, where they also have pending pledges from President Museven. Remember, previously, the president visited Mbale City. We were at Mbale Senior Secondary School, where he pledged a couple of issues to the mechanics. Amongst them is the relocation from where they are currently in the city to Kumi Road Market, including the boosting of their businesses with over 300 toolboxes and welding machines, 300 in number, which are still pending up to now. However, there are some of miscommunication between Hadijja Namyalo and the mechanics at Mbale Central Market, where initially they thought their relocation would take them to Kumi Road Market. However, there is some information that came in later that many of them thought that the president intends to take them to a new land that is at the Bugema Barracks, which is also thought to be under contention. Hopefully, she will present their grievances, that is to the President Museven. Remember, the President is soon visiting Mbale City. That will be on the 10th of November. It will be a Monday. We walked around with her around Mbale City, and this is what we brought for you. Watch out. Abantu twasaba toolbox, ne tusaba welding machine, ne tusaba ne startup capital. Siwe byali anti tewabira bakwasinza ebyobiga wabula nze nkola kunoonyereza oba mukunye basibufunye kwasinza abigaba naye mbuuza president baalagira babibawa kati ensonga gyetufolowinga up kubanga kisingamu okubeera nga tobanja naye obadde mubanja yabikkiriza mu maaso ga buli omu. So omulimu gwaffe gwa bibanja, oba ani yabibba oba teyabibawa oba yabibawa teeka balina obbituwa. Yandibadde ansa kubanga byo bye twasaba. Kati mmande byensuubiramu ettaka lyaffe erya Kumi Road. Tukwataganye. Museven awadde abantu bangi. Abasinga wano muli bazzukulu ba Museven, kubanga mwazaalibwa ku mulembe gwa Museven. Kiba kinnuma nnyo nga kyalinaku nnyo okubeera nti nno mutuuliddwako ne mutafuna bye mulina kufuna. Munaabibanja agenze, munaabibanja ddi. Eno y'essaawa ey'okubanja ebintu byaffe. Muntu manawulire ngenda gatuusa n'abagenda ogatuusolodde weebali. Tugenda kubanga tunabana kutuuka nga byagakubye dda. Naye saagala tutuuse butuuse mawulire. Njagala tusituke nga bannayuganda abazzukulu ba Museven abaamugamba nti tukubanja komawo weesimbewo.
atusasula ebyaffe bye yatusuubiza ng'abazzukulu okujjawo ng'atugamba mbu temukyali bazzu kubanga era tuwulire tugenda bitima wani omwana atugamba wetulina bitima wetugenda okuteekako nati waba azidde nga musajja nga tumusala embalu waba omukazi wakiri tunaabulaawayo tubifune kubanga kati ebyemirembe biganye jajja waffe baba atuwadde ate abala ne batugamba bunno tebiriiwo kati wa tulina kukola ki kuba tulina kwekyawa kubanga musebe tekubanja nowona ogamba tegenda bwekyakuwa tagenda kukiza kunaku lumu agenda soka agaggawaza famire ye naleeka mbalekama otatanabagaggawaza agaggawaza wembawe naye ye musebe yamukeerera ne bamudalivatingamu ababbi be bimala n'alagira ne babibawa kati tusoke tubanja ettaka lya kumi road tukkiriziganyiza kubanga newetunasaba ebyawano nga oledde agabbi ga kanso gabasolozaamu tegajja kikkiriza kati tubanje wali wekubanga ye yakkirizaawo nimbye yakkirizaawo lwana okufuna amaka agali mu kyalo okusinga okupangisa mu kibuga we bagenda okusaba rent abantu bali wano bangi bafunagana ekyokulya toyagala okubaaza sebo tebasobola kubeera eyo mu lutobazi omuntu akube paadisi emu agende mu lutobazi eyo tasobola kutuukayo sebo pulezidenti Museven tukusaba jawo ab'ekanisa pulezidenti weyatusuubiza okuwa ettaka teyatutumako nti agenda atufunira ettaka bagamba nti emanga ku kumi road yatusuubiza nti oluvannyuma lw'okusigala wano agenda atunoonyeza ettaka obanga tatufunire atusalireko wa barakisi n'atugamba nti naye emmanga musino eyo yagamba nti bibye n'atusiibula nga atusuubiza okukola ki otufunira ttaka mukumi road bagambira wano era ffe tukuumirira ye watufunira ettaka tulyoke tukole ki atusiibule wano naye ensonga eyo yogerwa nti yatugamba mukumi road ekyayatulwako na Museven Kaguta tweyanziza nnyo tukutte ku mutima jajjo tukutte ku mutima Kaguta tukutte ku mutima awo jajja tuli bubi ffe abageto tetuli bulungi batusosola Islamic Media Islamic Media